Abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform 31 be bavunaanibwa emisango egyekuusa ku byobufuzi mu kkooti y'amagye Makindye. Ekibiina nga kiyitamu bannamateeka kyasooka kuwakanya kuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'amakubo amalala ge baayitamu tewavaayo kuyambibwa. Emirundi ena miramba olukalala lw'abantu abatalabikako wamu n'abo abali mu makomera ag'enjawulo luzze luweebwa Paalamenti, baminisita n'abalala abakwatibwako. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, Paalamenti, Minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao bonna bazze baweebwa olukalala lw'abantu abatalabika wamu n'abasibe abali mu makomera n'essuubi nti balina kye bayinza okukolawo okuyimbula abali mu busibe. Minisita omubeezi ow'abavubuka n'abaana akyali omugole Balamu Atenyi Barugahara yasabye olukalala lwe lumu. Kino kiviiriddeko bangi okwebuuza oba ebitongole bya gavumenti tebikyawuliziganya oba waliwo ekiri emabega wa buli avaayo okukola ku nsonga okusaba olukalala lwe lumu. John Simbwa, omukugu mu byobufuzi, agamba nti kano kakodyo ka kuyisa biseera kubanga President Museveni teyeetaaga lukalala lwonna kuyimbula basibe abo kubanga gye bali wamanyikiddwa ate n'emisango gye bavunaanibwa gya byabufuzi. Kise ekintu kya kutwaliriza biseera ng'abo abakwatibwako ensonga basalawo kiki bateekeddwa okukola. Kubanga ekisookera ddala teweetaaga na kusaba lisiti okumanya abasibe abali mu kkomera. Abantu bano bakwatibwa, likodi y'okukwatibwa kwabwe weeri. Abantu bano baggulwako emisango mu kkooti, likodi zaabwe mu kkooti gye ziri. Tulina ebitongole ebinoonyereza ebya intelligence bisobola bulungi nnyo okugenda mu bifo ebyo ne bifuna lisiti ezo ne biziwa President singa aba azeetaaze. So kino kye tulabako olwaleero, 1 kirimu n'okweraga. Wano mu Buganda kye tuyita okwemulisa. Wasona olw'ekyo lisiti si kyekikulu. Ekikulu ye political will. Gwe mutima ogwagala okulaba nti abaana bateebwa. Simbwa kyatabuusabuusa nti engeri akalulu ka 2026 gye kasembedde ekibiina ekiri mu buyinza kigenda kutema empenda okugula obuganza eri abo abanyigiriziddwa n'abalina obusungu eri gavumenti olw'ensonga ez'enjawulo, kitegeeza n'abasibe bano essuubi ly'okubayimbula ddene nnyo. President agenda kukola ebintu bingi olw'akalulu ka 2026. Abazadde b'abaana bano bonna si ba NUP ne famire zaabwe zonna si za NUP. Kati okusiba bano ngo ekigendererwakyo kya kunyigiriza NUP ate oluusi weesanga nga n'ababo obatwaliddemu. So kati mu kiseera kino President agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti ebyo ebisoboka okukolebwa nga bijja kuzza emitima gy'abantu eri NRM n'eriye agenda bikola nga kino kye kimu ku byo. Mu kusaba olukalala luno olunaku lw'eggulo, amyuka omukubiriza wa Paalamenti Thomas Tayebwa yawabudde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi okukomya okujeregerera n'okubalaata mu nsonga ezimu ng'akyesigamya ku ngeri gye yayanukuddemu Minisita Balamu eyasabye olukalala lw'abantu bano. Simbwa agamba nti ensonga eno eriko bangi beekosezza, kale buli mukulembeze avaayo okubaako ky'ayogera alina okwegendereza obutakozesa lulimi lukosa abo abalina ab'eŋŋanda mu makomera. Olw'ensonga enkulu ekwata ku baana bano abaasibwa, nandisabye nti buli muntu yenna akwatibwako ku nsonga eno era agenda okwogera ku nsonga eno oba agenda ogiggusa ateekeddwa okukozesa olulimi olwo olusaanidde ku nsonga eno gye twogera. Kuba eno ensonga si yakusaagiramu, ensonga si yakudaalimbiramu, nsonga ya bulamu bw'abantu abasibiddwa emyaka egiwera 3 nga tebalabibwa ku bantu baabwe. Seyo nsonga nkulu. We buzibidde olwaleero nga NUP ezzeemu n'ewaayo olukalala luno eri Paalamenti nga kati Minisita Balamu ne gavumenti tebasigaza kyakwekwasa kirala bwe baba nga banaayimbula abasibe bano. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefayina.